Bobi Wine ali mu kunoonya spark erikya gavumenti ya Museveni okuvaako. Akalulu kaagaana, kaakati alina okukola kyonna kyonna ekiraga nti bannayuganda teyali mpimpi. Omuntu asooka okutirayizinga Kyagulanyi Ssentamu byayogera yatamanyi nti Napoli mwana wa ssomero yali ku spiikidde n'awa speech ye gavumenti n'ekyuka. Libya yali mukazi yapostinga ku social media gavumenti n'ekyuka. So ekisuula gavumenti kaba kantu kati nnyo kati ng'okanyoomeza bw'oti ne kayita gavumenti okukyuka. Bobi Wine eddoboozi ly'abantu oba oyagala oba toyagala kituufu. But end of the day nti ali ku dictator omugezi. Omulembe gwe gwali gwa nsiko ogwono gwa internet. Nti omulembe gwa internet gusudde gavumenti nyingi. Ekintu nga tekinakutuukako okitwala nga kitalina makulu. Era kyangu nnyo okugamba Kyagulanyi jangu weeweeyo. Naye ona bamukeera mu makya omukuba empiso omucunya omukola biki tojja kubeera ajja okubeerayo. Nti abasajja ba Nelson Mandela bafuna omukisa nti bo enkwata yaabwe yali professional. Nti abantu ababakwata baali batya ensi okwegugunga. Naye kati tuli ku bantu nga tatya nsi kwegugunga. Taata w'omwana ng'oli maama ebintu ebyo protectinga nnyo. Eno ensi ogiraba bantu batinnya batageya Jostedde. Jostedde abadde mu buzibu nga ne mu nnyumba abeeramu bwogo. Era kiwe kyakulabirako Jostedde nti eby'omu kisenge bantu batinnya basookera ku makya obikuuma. Omukazi gw'okyaye ng'akyakwagala wa bulabe nnyo. Tasobola kuva mu bulamu bwo. Osobola okubeera nga okoze embaga n'oyanja n'okola biki naye asigala akontinga ddamu. Abantu abamu abaleetedde Jostedde okubeera ng'ali miserable life be bantu abamwetoolodde. Omukono omutuufu oyo akuuma ekyama kyo. Naye omuntu asobola okukulangira ensobi yo mu bantu nga tagimanyi nti nsobi ekolebwa muntu mulamu. Aba si mukwano gwo. Oyagala kutegeera nti watomera ekikazikazi. Funisa omukazi olubuto azaale omwana mwawukane. Era wookera mu makya n'ofunisa omukazi olubuto ne mwawukana n'atabako kyayogera mu public mu bantu mu mikwano gyo. Oyo mukazi oddanga n'omuyambanga. Mbabuuzaako mwenna bakyekumidde ku Media omuweereza Muzeeyi Masembe. Tuli Bunnamwaya division mu woofiisi ya DJ Jacob Omutuuze akalulu baakabba. Tokiveeko. Sisobola kivaako. Ate se tulina kukkiriza mu baatubba, tulina okukkiriza mu baatubba. Nyongera okwagaliza baganda bange ekisiibo ekirungi musiibe, abalina obusobozi obusiibulula musiibulule, musaddaake, musaale, tarawuya buli ku muzikiti gyeguli, muzuukeko ekiro mwegayirire Mungu. Abalina ebibi ebingi guno omwezi gwe tulina okukozesa mwenna abali eyo Allah n'akusonyiwa. Tewabaawo omusiraamu akugamba mbu okoze kino ekisiibo kyo kifudde. Empeera z'ekisiibo Allah yazeesigaliza. Tusiibe, tusaddaake, tusaale, tusome nnyo Qur'ani, twegayirire omutonzi eyatutonda. Tomanya guno omwezi gusobola okuba nga gwe omwezi ogenda okyusa obulamu bwo. Weekwase Mungu. Chairman DJ Jacob Omutuuze. The Citizen omutyamu. Obulamu bugamba ki? Sina tabu gamba otya. Olina tabu? Nekyeko oli muyalamu. Olwata nasala akaviiri. Muki? Akaviiri. Muyalamu ki kyotegeeza? Oli yalamu si njala. Ndi mwavu? Si kibi. Kiri part of life. Ekituufu. Kigambye oli mwavu ngambye oli yalamu. Si kibi era kiri part of life. Sene nga togiwagamba okumpa. Nze nyambala nga toweziti. Sina nga eri weti. Kati kiwagamba okumpa. Protecting kati suzola zisobola kwambala nga toweti. Nze nga toweti nafuna injury nga nsamba omupiira. Kati kiwagamba okumpa. Okipinga gundi yange eno nakwambala nga tozigikwata. Kiwagamba okumpa tenava mu factory. Sina nga tojja nagaba kukuwa. Tompayo. Wali wano mu kamera. Nze Jacob. Obadde ki? Ne bane bakisinoonya video eyo. Nze seera bya olunaku lwali onyumya ku muvubuka gwe wawe engatto. Nze seera bya byenjogera. Tewali buzibu. Nayiseko Kampala banaye Kampala kati enyirira lwenyirira. Ekyali kutwalira awa 4 okuyita eri wansi eri kati kikutwalira awa 1 okutuuka gy'olaga. Mu kisenyi eyo bana abantu wali wafu. Nga abantu batundira mu kkubo ddala direct. Kasi si kyakoze ekituufu. Anyway. Mu nsi ezitegeera nga tunakusengula abantu osooka ba planning yawa gy'obateeka. Kituufu.
naye mu nsi zaffe zino ez'abadikiteeta omutaku planning nga wajja akuteeka kutwala butwaze nga kagudde nga talina solution. Abantu bali ku nguudo abasinga obungi balina zilooni. Kituufu. Ate ogenda kwetegeeza abantu bakyasinze okubeera mu looni mu bulooni obwo abawola abantu awo Banyankole Banyarwanda. Ennamba esinga obungi. Olwekyo genderezaako. Teri wantu ku kyalo kiriko abantu abawola nga si Munyankole nga si Munyarwanda. Gera okole research wo. Ngenda mukola. Nze nakoze research wange. Nti abasinga okuwola abantu bulooni buno si Baganda. Abantu simbu mundaga muntu si Baganda. Dekayo ndaga muntu tukuwese. Obwo. Si Baganda. Abantu bonna bali wansi abadde wansi bonna basinga obungi balina looni. Kituufu. Mukajjaawo wonna babaddeyo for the last emyaka nga 15 babiri nga bakola omulimu ogwo but badde bakiyitiriza nnyo. Golaba nti olwo omukazi n'emmotoka gwe yatomera nga ndaba wendi. Omuyaye yaprotectinga business ye n'amusindikayo mu mmotoka waati. Omukazi n'emutomera. Ono omulala era shoppingira abaana be. Mu kutaasa omwana we yali akutte yamukasuka emmotoka yina emuyitako n'emumenya amagulu. So ekibadde wansi awo kibadde was tetulina kyakikola ensi yaffe gye tulimu but end of the day Kampala erina okubeera Kampala. Kituufu. E Rwanda tosobola kusanga ebiri mu Kampala. Babeera organized n'okusanga ng'osudde ekintu ku kkubo. Era nsaba Uganda gye bakikwata bakasitode b'amateeka gaffe batufune n'olunaku lwa bulungi bwansi mu Kampala. Naye bagenda bawaayo oba Sunday nga Jennifer yali akola. Nga balina okutundirako. Street Sunday muteekewo nga mwagala mutunde bagenda funa street. Ya kisiru. Nekisingako. Ate kusanda nagera ogujja obbigula. Ate oli bwe babigulanga ku Jennifer. Kale. Bosaze okuteeka nkyukakyuka mu bantu gye bateekemu bagitegerewo ebagende mu bwongo. Ebba abantu babagobyeyo. Without solution. Babagobye badde waka, babagobye bayingira ebizimbe. Olaba batwala akayumba kasasula musolo. Kosasulira omusolo URA. Nako bakatutte. Bakagobyewo. Akayumba balyosaako. Tebalyoseki. Anti baba kugobawo bantu. Akayumba ne bakaleka nga ate nako kali mu kkubo. Abo babadde bali bubi. Ekiri wansi bakitereezezza kati nawali mu paaka enkadde wali taxis parking mu kkubo. Nazo bandi zigobyewo. Ziyingire mu paaka. Tebaga bagenda kikolako. Nazo bandi zigobye kuba nazo zirina obuzibu. Ziri tajjaamu eyo. Eba naye Uganda okwata otya akayo RA nyine n'okateeka wali wennyini mu maaso ga kikuubo. Gy'oli eri tebabisasudde. Ebyo ebintu bisobola bigenda okutuuka mu kikuubo nga tannayo kusasula. Basasudde. Kati waliwo emisolo emirala egijjirawo awo gy'otamanyi. Uganda tuli overtaxed. Uganda batujjako omusolo mungi. Muyitirivu. Mungi nga bannansi. Kitegeeza bannayuganda. Kati n'ozimba ennyumba balina omusolo gwe baleese omupya. Ojjingira olina ogusasula. Olina ogisasula. Olina osasula ennyumba yo gye weezimbidde. Nobagaa kati essaawa ngenda yinga. Kyokka ba MP beeyongeza ssente. Naye nga bamanyi Uganda edipendinga ku musolo. Kyokka ba MP be bayisizza eryo etteeka. Naye teri omipwino ogwo yajja n'akyogera mu bannaayi waliwo omusolo ogujja. Beeyongeza mmotoka ennyumba zaffe ze tugenda okuzimba bazitaddeko omusolo. W'oyingira nga tosasudde. Waliwo n'ekijja bakusiba. Baagala kukwera mu kyokukola nga teri muntu alina ttaka mu Uganda ng'ettaka lya gavumenti. Kabenga Kabaka naye taliina. Kijja. Siba bannaalinnya baani abo. Kijja. Baagala kubanga gavumenti ekontrolinga ettaka. Nga terinaako ttaka lya bwannannyini. Kati omanyi njagala ggula. Tisanaakutegeera kabadde kiri bagenda okuyitamu odi oninga. Uganda nga tuli mu mbeera mbi. Ennyumba ogizimbye esasula omusolo. Kati azimbye ez'abapangisa. Odda ez'abapangisa asasula property tax. Ezisasula. Sasula property tax. Kati ate awo oba olina okusasula emirundi ebiri. Osasula nga bagiyingira n'osasula ne property tax.
kata kitegeezo bamukuba ddamu eh abakaba bino ebintu wale omusoko baita occupation permit togumanyi gumanyi Mhm. bozimba ekizimbe ne kiggwa bwe guli omusolo gufanagana kuno kuyingira ennyumba ne guba guyita occupation permit omusasula omulundi gumu ebyo byonna biyitawa mu gavumenti ngamba tebiyita mu parliament biyita mu parliament abaka baffe nga tebabyogerako bakole ki balyewa balyewa ng'ebirala basobola okujja ne batukubira omudomo bino tebikwata ku bannansi babwe Uganda tulivinga beyond our means olobadde kanga ofuna kitone nga olivinga obulamu buli expensive kyetulivinga bannayuganda nkufuna fenna nti even if tuli mu parliament abaana babazukulu bajja kusasula omusolo wajja tugenda simanyi kati mwabali mu gavumenti mumunzo tuwuli ani ali mu gavumenti gwe wali olabye oduddawa nze ndi kaana kambata neetakulira nzekka gavumenti sigirimu wadde muwundi no tusookere ewa pulezidenti wo bantu bangi bamukubyemu ebituli bagamba samiti zagendamu tezina ezigasiza bannayuganda gwe kusaidiyo kyekyolaba nga gwe munamawulire omanyi omusajja President Museveni musajja mugezi amanyi nti ekintu ekisobola okusula gavumenti gwe kyolabanga ekinene kyolabanga ekitono kisobola okusula gavumenti gavumenti egenda okugwa oba nobanga jinguwa oyo poliisi ekidde ku makya nemupa kibooko video negoyinga vairo esobola okukwata ku mitima gy'abantu gavumenti nekyuka kisoboka Napoli mwana wa ssomero yali ku speakide nawa speech ye gavumenti nekyuka Libya yali mukazi ya postinga ku social media gavumenti nekyuka so ekisuula gavumenti kaba kantu kati nnyo kati ng'okanyomeza bwoti nekaita gavumenti okukyuka omuntu asobola okutirizinga Kyagulanyi Ssentamu byayogera yatamanyi nti ayogera ebintu bitalina makulu but mutabeera n'amakulu jukira abalina interest mu Uganda bangi kati baweze kyova kati ne President Museveni yasalawo kudiringa n'Abachina takyadiringa n'Abamerika nti Uganda erina amafuta erina gold ebintu ebyo bibiri bisobola okuleeta Uganda okukyuka era yekyali mu kukola ye nga Kyagulanyi kyekyo kyayagala kyasuubira nti kisobola okukyusa Uganda but at the end of the day tulina okumanya nti abantu ki abasinga okubonaabona nga Uganda bagijjako obuyambi ani asinga okubonaabona the upper class oba lower class wansi abagenda ne balonda ekyo kyolina okumanya nti abantu abo services zirwawo okutuuka mu maaso mu bantu mu wansi batuuka ekiseera ne beekyanga awo gavumenti esobola okukola okuvaako so mu bufunze ngenda kitaminga nti Bobi Wine ali mu kunoonya spark erikya gavumenti ya Museveni okuvaako akalulu kaagaana kakati alina okukola kyonna kyonna ekiraga nti bannayuganda teyali mpimpi mpimpi okimanyi waako okulya kemmanyi mpimpi lulimi lwa kiyaayi lutegeeza ye muntu alya mu banne olukwe akitegeera bannayuganda balabanga Bobi ebalyamu olukwe nedda bannayuganda baleme okumuyita nti mpimpi nkufuna ndya nabo so alina okuteekayo embeera yonna oba etya oba etya eraga nti ddala ddala ali mu kulwana kujja ku gavumenti ya President Museveni ani nabo tebatudde nabo bamuyiiyiza aba gavumenti Museveni naye amuyiiyiza ayiiya eno babbye abantu ababaka ba Nuupu akalulu eno ba MP bagenda kulayira abaga nti Uganda teri mu bwenkanya awo nebikusoberera kubanga singa okeera ku matino ga nti nze ndi MP wa Nuupu ffenna tetugenda kulayira 5 abayiseemu 49 49 bajjeyo omulala badde 49
babadde 5 kibera kale 49 baada 49 nibaga fena ne principal bakimubuuzizza ku naga 49 nagamba nti tebali ffe tetugenda kulayira ffenna 49 tetugenda kulayira lwaki ebintu byava mu kalulu tebyali fair tetugenda kulayira olw'aba mayors baffe abamu be babba tetugenda kulayira olw'abannayuganda banyigirizibwa atubako kituufu naye essaawa zo buli muntu yena tekyakabanja ali ku bibye etera abantu badda ku bintu birala nnyo kati oba ndi politician alina okwebeeramu nawe omulonzi olina okwebeereramu omulonzi atya omulonzi olina okwebeereramu anti agenda kubuuza nze neebereremu ntya olina okwebeerera olina okukozesa amagezi toli kisolo kuba nekisolo kati kisooka okukola amagezi nadde ndaba documentary nga ndaba pingu enkazi weebiika eggi erirekerera ensajja ekolera erirekerera ensajja yerikuuma enkazi egera neeyigga emmere ng'erina okuleetera ensajja ekuuma eggi bakuuma mu mpalo ate pingu egwa mukono omulundi gumu kasito pingu efa tedda mukolaki naye ekintu kyasinza okuyigganya pingu okimanyi kinyanja kya mazzi bire ebinyanja bibiri ekyasinza okuwomera pingu naye pingu erina okusavaivinga mu nnyanja eyo ne ku lukalu kuliko olaba pingu esobola okutegeera kati mu nnyanja ngenda kuyiggamu kyakulya ne mulimu bapulira balina okukolaki okundya kati nawe omulonzi olina okwebeereramu nti even if ogenda kulonda oba olonze olina okumakinga sure nti obulamu bwo kyekikulembera yamani kirina kyetuyamba summit zino zirina kyeziyamba anti abantu abamu bagamba twagala ojje ku ground otugambe ekimala ebyo tebitukwatako anti kati abantu abasobola okukera mu kyokwogera ekyo gwe batasibangako nze nagamba bulijjo nali simanyi nti mu drone bakubiramu abantu namala kiraba n'amaaso gange nali simanyi nga mpulira bwenzi drone ziwamba abantu nga sikirabanga nako kyamala kuntuukako mu bantu bemmanyi niyo ngamba ddala drone ziwamba abantu naye simanyi nti omuntu asobola okukwata obukonge bw'akalulu n'atiiki nga butiikinzi kyamala kuntuukako ekintu nga tekinakutuukako okitwala nga kitalina makulu era kyangu nnyo okugamba Kyagulanyi jangu weeweeyo naye ona bamukeera mu kyomukuba empiso omucunya omukola biki tojja kubeera ajja okubeerayo nti abasajja ba Nelson Mandela bafuna omukisa nti bo enkwata yaabwe yali professional nti abantu ababa bakwata baali batya ensi okwegugunga naye kati tuli ku bantu nga tatya nsi kwegugunga ng'ayagala just wakya ajjemu abasiru baffe naye ng'alaze nti naye alina obuyinza ewaffe nekigenda mu maaso bagaye buli wanuupu yenalina LC1 nga wanuupu nga tokulosinze kudda mu NRM togenda kulya kalulu waki tujja kuleeta drone zikuba abantu baleme kukulonda era kyabaddewo okitegeera kati bye biri mu Uganda nti n'abayiseemu aba NRM ababbyo akalulu bagamba teri wanuupu wa LC1 alina kulya kalulu kyokka ekyewuunyisa ate ali waggulu President Museveni amanyi nuupu gyeri etakiteekako na mbeera nnyo eri awo okitegeera so kwegamba ebintu ebiri mu Uganda bikusobera but end of the day n'ogamba nti no ensi efudde bwetu weebeera buli muntu alina amaanyi mu ngeri ye buli muntu atwalya amateeka mu ngeri ye nga walabamu but okiwa obudde zino zigattako bulungi nnyo nti international community bweteeka amaaso mu Uganda neraba ebivaayo newuli ebivaayo bwebalina eddoboozi ly'abantu oba oyagala oba toyagala but end of the day nti ali ku dictator omugezi nti ye kenyini dictator nalina okulaga ensi nti dictator we yali agenda mu nsiko yakulagira nti ye agenze mu nsiko nga ninnaku emulaba nti emuliku nti yagenda mu nsiko n'akogera mu nsiko n'afaananya ddala ensiko nomuga nti yes musajja ali mu kulwana kujjako gavumenti by then nga no musajja atta abantu musajja oyo musajja muzibu musajja oyo ng'olabira ddala nti naye kati ensiko yonayonayina baagizza ensozi zonna zonna baazizza nti ali mu muzannyo agumanyi kyoyagala okukola yakikola kyoyagala okukola takimanyi
nti omulembe gwe gwali gwa nsiko ogwono gwa internet nti omulembe gwa internet gusudde gavumenti nyingi tuzirabyeko okitegera nti omulembe gwa internet is just a mere word esobola okutugalinga omuntu ekigambo bimu Katonda byawa bakulembeze nti omukulembeze ayogera ekigambo ensi n'ekiwulira n'ekigerera mu maaso kyekifuula nti Bobi Wine wakusatu mu Uganda mu bantu ab'amaanyi abalina eddoboozi ali mu kifo kya kusatu kituufu Besigye yaliko owokusatu kati ali mu kifo kya 10 olusi ne mu 10 yavaamu Kabaka ali mu kifo kya 2 President Museveni yasookera ddala kati ekifuula Kabaka nti ali mu kifo kya 2 nti Kabaka nti Obuganda bwakolera nnyo Uganda Obuganda I think bwe bwogerera obwakabaka obulala nti Obuganda nga butabuse n'obwakabaka obulala tebusobola kukola ki kusigala kyekimu so kyekifuula nti no Kabaka ali mu kifo kya 2 ekyokusatu Bobi Wine kyemufuula ekyokusatu nti ye opposition leader ani mu Uganda yadda mu kifo kya Besigye yadda mu kifo kya Kawanga Ssemwogerere yadda mu kifo ky'abantu bonna abavuganyiza gavumenti yadda mu kifo kya Museveni yennyini mu miseera giri egy'emabega kozi Museveni aliko waati Dakwaa yeti yalina muntu mu parliament yeyasemba n'agenda mu nsiko n'agenda mu nsiko ono yageze mu summit yoli yagenda mu nsiko kati ogenda mu summit abazungu bakutunulira bati nga balaba onyirira ngati balaga naye oba ddala bw'ogamba nti waliyo obuzibu option yakujja ye gy'amanyi because azaliddwa mu mulembe gwa mirembe azaliddwa mu mulembe gwa kulabisa azaliddwa mu mulembe gwa kozesa mumu azaliddwa mu mulembe gwa kozesa simu naye ate oli yazaalibwa mu mulembe ogw'olutalo nti okulaga obutali bumativu bwo lutalo nkufuna yamaani ndowooza katusabe gye yalaze tufuneyo amakungula inshallah kuba bangi bakubamu ebituli bagamba Bobbi tulabira ddala eyo gy'olaze tetulinayo ssuubi wadde akatono katusabe Katonda atuyambe nga oli munnamawulire kyeya nga sinnakubuuza kino kibuuzo mwakwasaganyanga mutya pano bweba mukola pano ze muleeta kuba tugenda ku ekyabadde ku BBS kikyabadde ku BBS ekyabiswanka kati kankulemu ekintu kimu kuba kwabaddeko biswanka ng'omuyimbi kankulemu ekintu kimu baati nga munnamawulire Nalongo Kitone nga promoter kankulemu ekintu kimu ne presenter nze kankule scenario ziringa nga za mirundi 4 yasookera dayari ya Bobi Wine nani nange yagamba sina bibuuzo bina mubuuza nemugamba obatwalaga kubuuza bibuuzo itsokesho tugiggale nenzijjayo omuzindani nenkuba nnyimba ze akokola ngasigera ku mpewo nga ndi serious negamba nze mugamba Bobi nze producer wa Sheno nze presenter wa Sheno kyenkubuuza kyolina okwanukula endala yali Bebe Cool kennyini naye yagamba mulimu shows mulimu ebintu otajja kumbuuza mugamba sijja kuhostinga omulala yali Irene Nambiru yagamba nze mulimu ebintu bisaagala ombuuze mugamba batwalaga kubuuza it's okay seetaga interview tubireke endala yali ya Big Eye yajja ngaayagala kumukakasa nti nga wamanyi nnyo industry nanga Big Eye wansi nakusookawo okulaba industry bweyagala kunkakasa oyavaamu mulazeddo omulala yali kalo kasiita bantu bangi nnyo anti wuliriza nze ngeza kwanuka kigambo ky'omubuuziza wali nogugambye nti gozadde akubira era lwerumu olugamba nti nolweyo olukadde lwerumanyi ensonda olugero si lwa kisiru tosobola kunnumba ku mulimu gwange nganze munnamawulire nga nina sho tosobola kumpambirako gwenkyaziza kyenkola nkimanyi ate kyenkola sikigwamu nkyagala kati bajournalist abasinga obungi mu Uganda beeguya be bakyaza because shows zitambulira ku bantu tezikyatambulira ku theme tezikyatambulira ku programming shows ba TikTok bazibeezezaawo
bakwitiki bazebezezaawo ate nga ddaffe luli twali tuzimba pulezidenta ng'alina okubeera n'amaanyi pulezidenta wabeera n'amaanyi ga audience abeera n'amaanyi mu bayimbi naye pulezidenta waba nga talina maanyi n'omuyimbi tasobola kumubeerako n'amaanyi kyovula nti luli osobola okukubira omuntu nga kwetaaga mu all star najje n'ayimba ekitaliwo kati kati kizibumu so kati bapulezidenta balina obuzibu nti bajja mu kintu ng'oledde bafaani eri bafaani bagenda okukostinga nga obwongo bwabwe bwagala okutunula biyoni ne basanga ekintu kiriwo kibakoleramu okitegeera kibakoleramu ekyaliwo ne bagana okwerabira nti bali abaakikola bo baali bakioninga kati bo tebakioninga nga ne pulezidenti sikubeerako omuyimbi omusaba interview ebbanga lyobadde ku mpewo omuyimbi ekagwe nanisabyeko interview yali Juliana ebbanga lyonna lyokoledde ku radio yali Juliana abalala nga be bankubira essimu nga ajja ku mutwe njaga kukyalako nina akayimba nina show nina premier because show yange yali etunda show yaba tetunda onoonya amaanyi gy'ogajja etunde kituufu naye oba show ng'etunda teweetaaga maanyi gwe kennyini bali be bakunoonya bo kennyini bakunoonya basobola okukikola nesaza kati oba nti teri pulezidenta kati w'amaanyi esaazi teri pulezidenta w'amaanyi mpayo pulezidenta w'amaanyi era tujja maliriza tukusindise mu baddagalaasi Douglas legacy ye ey'amaanyi nitakyali w'amaanyi legacy ye w'amaanyi nti show ya Douglas I do respect Douglas because struggling mu bwa TV presenter abali standards for more than emyaka 15 okuba nga akyali ku TV Douglas oyo golaba yakola legacy ye ategeka ebivulu askiringa abaana nti teyakoma kutunulira abantu wamu nene osanga oli atunulidde abantu wamu hostinzi bantu ku YouTube nakuddawo nagamba we akalulu kalusanya kamukuba neze mu myaka 5 ukyusizaamu ko kubulamu nengerako mu politics gyali ku kintu ekyo naye ali mu kunenyanzi akyusizaako ku involvement ndabako ku bwongo bwange obulala obuzimba so tulina abantu bannya bali ba amateur abakola ekintu kibasanga ne bakigwamu nga bakirabira mu distance nalasose kyetegekera kyovula ojja kusanga omuntu nga sokudda ku YouTube channel n'avuma presenter munne oba n'avuma omuntu akola ekintu kyekimu kyakola because nze mubamu abantu bangi besakiriza mu submission zaabwe nesibadda nko bafuula nsonga owafuula topic nti mbogera ku gundi yasubmitinze bwati yagedde bwati yadde ku TV nakola bwati no okireka bulesi no because sisobola bogerako lwaki okirekawo otyo because ze manyi nti yentegeera ye submission ye so akuyingira mu mutwe gwe muteekamu submission gyenjagala so nakuwaayo yange gyendabamu nti yeyange ntuufu so Biswanka ne host Ronnie ne producer wa BBS Terefina nanga kyali kintuuseko baire ku Terefina okwo ku show yemu bakyaza OS ndujjukira mbu nalabako posta nga mulina okubeerako mwenna naye saagira OS tuba tuli ku set oli n'ayogera ekigambo ne ŋŋamba OS alina kyeyakola Bobi Wine ensonga ki teyamukwata mu ngalo ku OS n'agamba kiki kyenakola nimugamba tokimanyi oli mwana muto byozoyogera ku Bobi Wine tobimanyi naye kyanga nze temunetanga abantu be bati ku set nimugamba OS oyogera ne Jacob abadde nayo emyaka 15 mu ndongo Sirironi eyakayingira endongo so oba ngogera kwasiganya ebigambo nange you have to put some respect because nange nkwadde respect namugamba nkwadde ekitiibwa because mukazi wazze naye ku interview mwatuukayo naye yajja ne mukazi we jakusitwa kuba tebyali ku TV live byali off camera era baproducer bakufuba nnyo okulaba nti TV zo studio ze bakozesa okutta butambi obwo I think muli mu mutima gwange nendowoozaamu nti bonna abaproduce nga sheeyo I think baga controversy okutambuza show kyova nti show za kakati ennaku zino tezikyalina presenter w'amaanyi zina bebakyaza be b'amaanyi okusinga baproducer ne bapresenter nti wokyaza omuntu akusinga amaanyi akumanyira ne ku show yo tuzirabyeko show
akujogera ne ku show yo akuyisamu amaaso ne ku show yo okitegeera bw'okyaza omuntu akusinga amaanyi nze kyova nze ebiseera byange by'okuhostinga abantu teri muntu yajja ku show yange kunzimbirako kunafuya nga taliyo because I own sho nali ngi owninga nga sigi nga noba tozze ninamu bakifaafa ninamu amasimu ninamu ebintu bingi nnyo ninamu elements kati elements zonna zitambulira ku TV zitambulira ku bantu ba individuals kyova nti newe olukuso kati takyakola makulu mulimu kati ali staged ninga osobola okitegeera kati kino kyebakola kiri staged ate ffe twakikolanga mu audio ffe twasooka ne TV okustaginga shows okustaginga programu ezo okustaginga entalo nenkera kumaja nenkola olutalo ne TV nga terumanyi nenga lusetinge ne kati TV egezako nenkola olutalo naye ate olutalo lwalekola osobola dutegeera obanga obadde nnyo mu art nga kati bano bali mu kuyisaawo kino Biswanku but Ronnie ekibuuzo ekyajjeeko oli kyabadde kibi simanyi yamuzizaako Ronnie yabuuzizza kaliya ya Biswanku ogirabawa ng'abuuza Baati Baati n'amugamba mayi Baati yakyasinza okunvuma n'okummanyiira mbale sikimanyi Baati kati nze kankunyonyi Baati namusobola okubeera mu media Baati oyo byomu ku bantu betwayamba betwabakotogera tutwabakwako na mukono nkufuna nze kizibu nnyo okutula n'omuntu nga simwagala ku seeti ninatulanko ne seeti ne Baati because era ayagala endongo naye ekyasinga omulema okutegeera nti omuntu yali akuyambyeko omwanguka respect akatinitini olaba nze nyinza okuba nga nina obutakkanya n'abantu bangi naye mulimu abantu bempa respect nengamba oyo muwa respect because waliwo olugendo luno naye mulimu abantu nga ayagala nnyo okulaga nti kunafuya nnyo bannaabwe buno budijje bw'osanga obakayiga okufuna abantu emitwalo 5 ku TikTok najje nagamba oyo Jacobo yagwa Jacobo musinga kino naye nga nze nkikoledde emyaka 20 aga 20 years gwe kyosanze kyongamba onsingamu nkikoledde emyaka 20 nekyokola ffe bamu ku bafawunda baakyo olwo badijje era tabakole batya nkitegeera badijje Alberto bakole batya okitegeera so mulimu abantu abamu babeera ku TV okwo ne ku YouTube ne beerabira nti mulimu ekintu ekiyitibwa respect kyolina okuwa omuntu nze kyenyinza okunenyaamu Biswanka kugenda ku show ng'okimanyi kiki ekikolebwayo ate Biswanka akyali mwana muto lwakubanga eddala liri mu 9 ate oli yagambye bugambi kaliya ya Biswanka sirina wenjiraba kuba terina weeri Biswanka kyekyamujeeko ayina endowooza ziwakyo kyova naga nze soogera ku bantu bakoze submission zaabwe ayina ensonga ziwaki azogedde bw'atyo anti Biswanka yaganye muwuliriza soogera ku bantu bakoze submission zaabwe naddala nga bakola ebintu byenkola I don't naye nze mu kusinziira ku ngeri experience yange nali hostinzeko show omuyimbi naye ekyana agamba nze ntambudde wano nvuddewo nemugamba genda live ku mpewo Biswanka yabadde ayagala ba ku set Ronnie onanyinsha nemugambye genda yamugambye tuula yanimugambye genda nomugamba tuula kiba kitegeeza omweguya nnyo without him toyina views tojja kutrendinga kyova programu ye agyeteekerayo okitegeera nze nali ku audio ku radio nga tonditako lugezigezi lwolwo olwa Biswanka nkugamba tambula genda kiganyi wana DJ munange nkola naye nga neseko olugezigezi mugamba mizikolekeraawo genda kankuba owange you have to be with principles and value once you don't value yourself and once you don't have principle in your life people will ever take you for granted omuntu alina principles yabeera n'eddoboozi mu society bw'oba tolina principles nga tolina value tobeera n'eddoboozi mu society obeera president atambulira mu nkwaza abantu president gwe wawayo emitwalo 2 10 n'akyamuka
Okitegeera president gwawa program nga talina sente zagenda kufunako n'akyamuka nze nagenda nakola ku terefayino emyezi 2 ogwokusatu neneegoba nzekka nga tebangobye wewansooka ki tewali byakutaba butabi byantama butabi neneegoba sinsaddamu okukola saaba wansonga wakisikomyewo nagenda bugenzi Biswanku ekikola kyabadde akola Biswanku mwana muto nekitegeeza ki nti omwana omuto mu music industry bingi nnyo byalina okuyiga okuddamu ebibuuzo okuyiga okufuula presenter akubuziza ekibuuzo omusiru gwe nova ne credit kati ekintu kyeyakoze kimulaga ye ne bebadde bonna ku site bonna basiru you understand nti bw'obeera presenter tolina kukkiriza muntu kukostinze kuwambako show era obeera ku presenter omuntu neyekyanga nga moderator wa show mugamba manyi either we go in the break oba kyekyo va ku seti yange tambula genda obeere ne value mu bantu agamba musajja episode togizanyiramu tomala gajja kwekalakasizaako show eyo costinga ng'olina okweguya abantu nina omwegayira tuula ne gudi yamugamba atuule OS lwakuba ye neyekyanga n'atambula n'agenda yagivaako n'agenda twaliko nze oba naani ne gundi ono bamitaani ono sula flexible ne OS nze samubuuza na kibuuzo namugamba bugambi oyo alina amanyi byakola Bobi Wine ensonga kitamukutte teyamukwata mu ngalo nambuuza biki nejjako awo sebo waya nejjako ddala waya ddala n'afuluma nimugala bono omusajja ku bbanga emyaka 20 obadde mu ntalo z'aba presenter just omuntu okugamba nti no oyo amanyi byakola Bobi Wine ekikujjako era mulimu abantu abamu nga bayimbi naye nga balina ebizibu bingi mu mutwe oluusi nga babalugana obbaloga ng'akantu kati nnyo kati kasobola omuggyako n'agwa eddalu n'avaako kati Biswanka musajja atu mwana muto mu ndongo tanakuweza mu myaka 5 muto nnyo naye star because alina oluyimba abantu bebamanyi yes star ate naye ino kimanya tolina kweyita star leka abantu bakuyite star ekyobadde ngenda okugamba kati kigamba nti oli star ng'okyemanyiiko nti oli star kiba kitegeeza tojja kuvawo oli leka abantu bakuyita omusajja owakabi you don't force people to like you, you don't force people to not see nti wooli kituufu tolina kulaga abantu nti wooli balina kume nze bagenda ku mukolo ntuula amabega omuntu yajja kujja nanga nti munaye tugende otule wali maaso naye yavumye ku mpewo kyekyo kyenkugambye nti producer presenter ne gwe ba hostings bonna tebalina yeeguya munne wazira producer ne host beeguya nnyo ate Biswanka kyova nti asobola bayisamu amaaso live ku mpewo bwate balowooza nti basikwalinze ne bwokkiriza omuyimbi oba host wo akufuula omuuje ku seeti eri abakulaba bakulaba eddala nti gwe mujega kati Biswanka ayinza okuba yakoze empisa embi naye yafunye credit nti tomunyome tomukola ki tomulirako menvu tomugaya ye kalya ye yagireseewa ku kikola ekyakola tewali buzibu na kalya ye bweyinza kufuna because endongo tekyalinako ba gatekeeper tekyalinako bantu basibira bantu kikookolo nkufuna endongo tekyalinako bantu bagiteekamu discipline Ferigimi yaffe yalina discipline ng'onyiza Jacobo oba onyiziza Abike oba onyiziza bapresenta bakola omulimu gumu gwe tukola naye kati lunaku zino olaba nti omuntu omuyimbi asobola kusurvivinga ng'ali ku YouTube bulungi ng'ali ku TikTok n'asurvivinga kisobokera ddala yes omwana ono nkozi alina nnyimba ki nnyimba zimanyeko oluyimba lumu olwamuleeta kali kanyumira nnyo nga gakuba nnyo akayimba ako iba kayita batya kerabidde linnya kamala kukagogolinga wano n'abavubuka tuyimbe tuve mu malala
music yagwa tuba twayingira business y'endongo music yagwa music yagwa kati kitegeeza abantu buli omu addeyo ku mirimu gye yavaamu okuyingira endongo music kyoma music yagwa koli mukebera ye alina bafolo abameka saba ina oluyimba olina view millions 2 ku nyimba mmeka zalina anakuse w'amaanyi star so kufuna video erabiwa abantu millions 2 star kyeki star ye muntu attracking abantu ekintu ekyo abantu bakyebuuza sita yaani NFL can be a star ekyo kituufu but few can be celebrated and few can be the icons kati biswangu ki era mu target zonna kakuba mu taxi mbamba star ne mbamba celeb abaserebu ne mbamba icon ba icon be baludde mu business ba star be baga musajja oyo munanga avuga luto oyo akuwugirira emmotoka musajja oyo gwolaba oyo enamba taxi be wabo zaenda taxi emu nga gundi w'amaanyi endako video ina millions 2 ziri 2 emyaka ebiri w'amaanyi fiya millions 2 gozimanyi kitegeeza gwekola ku YouTube mayisa ne kwekaza obufunyemu awo ebanja batazirina nga bayimbi ate baluddewo ebbanga ddene ebanja batazirina kyova nti yali yambuziza Jacob mpeyo ebintu 5 Bebe Cool byasinga Kenzo mpeyo ebintu 5 Kenzo byasinga Bebe Cool wabadde ludda yambuziza byankubidde simu na muyimbi nno kati bituwe ku kamera ate tuli ku biswanga tugenda muvaako tudde ku abo tuli ku biswanga so biswanga kugamba nti star wamuyise mu programu yo ogikuyambako ogiboostinga biswanga yayamba programu yo yes biswanga yabadde teyeetaaga programu yate nagyetaaga because tekuba music ne bamuyise najja tekuba music tekuba music yate nagyetaaga naye nti bamuyise najja yes yazze because programu yabadde mwetaaga so there's a difference between program okwetaaga kyova yagenda nja kuyimuka ngende kwa talina kyafiirwa ebbanga lyokyalidde ku mativi nga pano ogenda tokimanyi baani bogenda kola nabo era mulimu eŋŋaana nentambula nenvaawo profession that means you're stupid kati nze ngenda nti ewantu nga simanyi bengenda tula nabo kati nze atali professional ba host that means you're stupid gwe kenyini nyina hosting oli musiru naye kanaawe waliwo naawe oli musiru nfuuka nti omusiru sinze nanyini TV sinze producer TV ompise nje ku TV esaawa eziti nenzija nensangako omuntu nga sobola kutula naye ku seeti nemugamba munnange osobola kutula naye ku seeti wenkukubira nangamba uliriza ngenda kukyaza osobola tolina ovunanyizibwa kumbuuza nze ngenda beerako ne uliriza nze ngenda mu TV za mirundi ng'egyo sogera mu TV ey'obufuzi sogera mu TV ey'omukwano sogera mu TV ya celebrity ey'okuna mupiira ey'aba celebrity tula ku pano nga ngimanyi nibagenda okuhostinga mbamanyi eya laavu kizibu kubanga balaavu bakugamba nkyakubirako gundi kandabe ne gundi banyakkiriza ne tujja kuweza posta bakuweza posta bakuweza yo yokka ekituufu okitegeera ey'omupiira temubaamu bapano obako ne host w'omupiira naawe eya politics muba mugera kwogera ku bintu eire ebiva ewuwo oba ebyeki nga tebibeera ku bya pano era nayo njegendereza newadde ogigenzeeko eya kungu takola politics kungu wagendayo nga saagiraba nagendayo naye akwanze ndi mugezi tosobola kunkozesa mugundi kungu namusoka okuhostinga abantu ogendeko ku kimeeza sisobola because that is not my brand brand yange siri politician oli akolokota government ennyo that's not me kati omwana ono yabadde muzito ku program mumunanyiza bwereere amanyi obuzito bwe bebadde nabo batamye obuzito bwe kitegeeza loni yabadde alina bonna babadde awo Biswanga gwe basasula okulaba so kera mucho ganto kanve ku program yabadde 100% mutuufu because alina ekyokufiira okusinga bonna ababaddeko kyakuza sikiwagira okay but nga host
wemanga nze Roni agenda costinga show kugambira otambula vaawo live nga nawe okikoze era yamukidde kula leo gantu tuula n'omwegayira tuula program ze yakuyise kyosegezo omweguya nnyo okusinga ye okweguya kyekiri kinagamba mu program zino nti bapresenta bangi tebamanyi value yaabwe nkufuna value ne show zaabwe tebazimanyi maanyi gaazo. Mulimu omuntu abeera ku TV wa ku radio nga nange alina TikTok nga tuyimirira abantu wamu nga so kuorganizinga nze nga teba namu kuorganizinga nte kitasoboka ku dunia kuno okitegera mulimu abantu tugenda ku makindi awo nzo okutambula emakindi nga mulimu abantu ababeera mu makindi nosanga abantu gaba amaso bagatali nnyo kunze okusinga ate okusinga ye abeeramu. Jacob nkoze ekigwa njogerako ku simu ate takitegeeza mubuuziza gwe sebo luddawa gwe sebo ani ndi wa Jacob ani koni ani koni yani Yasini. Nego mtwana wa Salim Saleh gwe Bamwita Yasini. oli muzi wa bisango Amuzi oli tudana alizana. oli muzi wa si bisango muzi wa misango kati lwaki otokwogerako no saga alinya naye muntu kulyogerako oli abuuziza oli luddawa Jacob alinya liri special Jacob alinya liri special mu ngeri ki ngero kusoma ebyafaayo byali gusoma nyo kiki kiritegeeza yegwe linyamanya muzeyi gwani nze Masembe litegeeza ki era eddini litegeeza ki era eddini gwani ngira kuleetera biruleeti zibita era eddini gwani oli agaza ki muvuma nga nti Jacob na muvuma nelinya likuswaza saakala ligamba etsoke nange ebimu byo ku nsi jjadde gamba kuba nange kyenkubuuza ganyo kinziramu toddamu kumbuuza kibuuzo ebbanga limaze naawe sigenda kukiddamu okujjako okubeera abantu nga temuli sirias maze naawe emyaka egiwera ekitegeeza toli mukwano gwange gwani erinya ly'eddiini ekitegeeza toli mukwano gwange muzeeyi gwani erinya ly'eddiini nze alimiya ali okosa lulimi bujja neyebuuza waki olulimi genda alimiya genda onoonye ku byafaayo bya ali naye nimbye bwaba onimbye Allah akwongera empeera bwaba onimbye sibeera ogenda tusiibulwe nze nasiibye gwe leero nsiibulwe wasiibye nsiiba mbale sikimanyi nsiiba mbale sikimanyi teri buli muntu ali close gyendi buli muntu ali close gyendi jingiwo laba omusajja ayagala omusiibu buli muntu ali close gyendi vabye ekisibu buli muntu ali close gyendi amanyi nti nsiiba natandika okusiba nga nakagwa mukwano n'omukyalo musiraamu yanzalira muwala wange wayita Melissa nga tuli emasuuliiti eyo mu tekiniko nga nkosinze kuva mu katika mungenze mu tekiniko n'ensiramu kati kisibo nkimanyi nakimanyiira naye ate na awusazi zimpisa bubi naddamu kusiibulukukaawo mukaaga weziweranga ofuna olusujja lw'olutintima sitintima katala kyanyamba ezikyazisobola zikontrolinga yamani tuve ku biswanku muwa magezi ki sina magezi ge muwa odi yagambye yesita kyokka badde ku state bonna bonna bamusooka mu bizinesi gyalimu gyafuukidde mu sita kati nabaga nti nali sita era naye tugenda mu kibuga era n'agamba mmwe abali kati ono bulijjo mulaba talina iso gyamumanyiiko okitegeera yagambye bano nobakubamba kuba kati nze Jacob sobi ngamba ebyo nze Jacob yana ebiswanka kyetaaga agambeko ku muntu munno awo nobakubamba kuba bati owo yabadde amukube wuuku ate guba musango gwe ate kiba kibi mwana kwesi kamera evaako buvi nimugamba kati nzungu awo obagadde mu break awe nati zasooka ogikuwa nimuga kati tulwane we amugambye gwe mwemba kuba nze nabikako bebe kuba kufuluzidde nga bebe kuba alina ekisho ekiwaatuli bebe kuba bampira amasasi muga afudde ninga bana bebe kuba afudde nateka kuba ennyimba zizo n'enkadde bebe kuba avuga emmotoka okuva kyekimu ku bintu bye nejjusa mu mutima gwange binali nkuziika omuntu ngufuna nembulya ddira muntu mukoze ekintu kyokka ate twakiteesa naye era akimanyi twalina sho ekiwaatule nga okulanga kutono nga tulina okuteekamu obubadi oto bebe yajja
n'akwata omuggo n'agukuba ne kuba kompyuta n'agwa ekigobuzi ne zikutuka n'avaamu omusaayi Zuwena n'adda mu kasonda ali n'akaaba Bebe n'akaabiramu kati abantu bonna zigira okukeera Bebe Cool yafudde twabiwudde ku ddembe baakabye n'okukaaba mu studio nga Bebe Cool yakaabira mu studio so ebimu ku bintu byenkoze Bebe Cool nga nze benejjusa kyali kyakusaagawo ekiti nekibira kinene wakikola ku lulwo oba naye yali akimanyi because twamugamba tukoze tutya tugiteeke mu bantu nagamba Jacob oli mugezi yiiya kyonna kyoyiiya nenjiiya n'omubika nemubika n'atabuka mu kutabuka naye yayoola yafuna abantu wajjula wadde nga ndikwata yakakadde naye yanyimbira sho yavuga hamaye akakadde ne sho kirwa kiwali osinga okwagala yanyimbira sho givuga by the way y'omu ku baziyimbya yavuga hamaye ng'ekyali mpya n'agenda emityana nanyimbira n'atambula n'agenda wadde 10 wadde ataso ogwo bayita lasta big size era ebintu binaga nti ekintu Bebe Cool kyasinga Kenzo kiri ekintu ekyo kiriwa amusinga omutima omulungi naye ebyokuyimba music ayinza okuba nga amusinga talent Bebe Cool nti muyimbi naye practice beats talent vocal practice beats talent Messi is God gifted Ronaldo akoze buli kimu n'amaanyi ge gonna okufuuka kyali Ronaldo ye Eddie Kenzo Messi ye Bebe Cool onfuna nti mu records Eddie Kenzo ye Ronaldo asinga Messi wa talent records zonna okitegeera ye practical gyanamuze ne muganda nti Eddie Kenzo asinga okumanyika both local ne international asingira ddala wala Bebe Cool Eddie Kenzo ennyimba ze zikubiddwa nnyo okusinga eza Bebe Cool Eddie Kenzo yategeera omuzannyo gw'endongo okusinga Bebe Cool Eddie Kenzo yateekamu kingi okusinga Bebe Cool omusajja abaana wano n'agenda e Kenya ng'agenda yakabitandika obikola kati Bebe Cool olaba mwogopa be baali bamwegwa ebikozi yali star biseera Bebe Cool yagenda muti yali muganda wange kati kino nkikugamba mwegendere Kenya nkugamba kino abasajja bano basatu obanga ebitiibwa Chameleone Bebe Cool Eddie Kenzo mu East Africa obanga abasajja bano babiri ekitiibwa Chameleone Eddie Kenzo akapresident ka Nigi nako kasinga ne Chameleone okumanyika mu Africa president wa Nigi nayo mulaba asinga ne Chameleone okumanyika mu Africa bukyanga Uganda ebaawo ng'oggyeko bano bakyali bamambo number 5 balimitex nkubuulira kino ng'oggyeko bamambo number 5 balimitex baani Eddie Kenzo emuyimbi eyasookera ddala mu Uganda okuyimbirako abagwira nga bazze kulaba ye Chameleone takikolangako nkiddamu bukyanga Uganda ebeerawo mulimu ensi Eddie Kenzo yayimbamu nga Chameleone taziyimbiranga mu bukyanga abaawo nga taliziyimbira namu nze nkubulya abaalo sikaagala kambwa Kenzo asinga Chameleone mu Africa Kenzo asinga Chameleone okumanyika ekyo sikiriza oliwaddemu butakikkiriza era n'ogenda mu byafaayo bya music mu byafaayo bya music Eddie Kenzo asinga Chameleone okumanyika muna tebakipimira ku talent nti oyimba nnyo bakimanyi bakipimira ku ki olw'okuba ofokasinze ku show Kenzo zazaayimba ez'enjawulo it's not the shows ofokasinze ku ki mu Uganda wano bukyanga Uganda ebeerawo
Eddie Kenzo ye muyimbi akyasonzeza okubeera n'oluyimba olulabiddwa ensi. Ng'oluyimba olwo lumu bwe luti lugatta eza Chameleone zonna z'ayimbi n'eza Bebe Cool z'ayimbi. Tugende ku kirala. Nkubulya reality. Ati gw'otandise obuuba. Si kuuba. Ba Good Life obalaba. Baali baakabi. Ne babeera nominated. Nkufuna. Okimanyi ba Good Life ogenda mu byafaayo bamanyifu nnyo okusinga Bebe Cool. Wadde mulimu omusajja atategeera kati essaawa zino aliwo Wizo yagwa eddalu atamanyi baana bameka baayina 24/7 abeera omutamiivu n'essaawa kati bwe twogera kati ayinza okuba kati atamidde. Mbale sikimanyi. Ova ku musajja asobola okuba mukazi we, ova ku musajja asobola okuwemula ng'alina abaana abakulu abalina emyaka 2 n'awemula. Wizo alina abaana abalina emyaka 2. Abanoono ojja mutegeera emyaka 2. Amwina Wizo Manizo. Manizo olwa Chaga yamwina. Chaga mukulu ku Wizo. Obadde ki? Wadde mukulu ku Wizo ni Wizo asinga Chaga abaana. Ekyo kisoboka. Thank you. Naye eby'emyaka ayinza okuba musinga obungi bw'abaana. Naye emyaka 2. Ngamwina Wizo. Amwina. Gosubira Melissa alina emyaka emeka? Ani? Melissa. Emanya aweza 2. Kati olaba nze olwo ate Wizo sina omu yekka nno. Just abantu butategeera kati Good Life otugenda mu Ailake yali baddeko mu awards ez'amaanyi. Kituufu. Chameleone yali baddeko mu awards ez'amaanyi. But Eddie Kenzo bona nawe president wa Nigi n'abagatta abakuba kakota. Eyo big tugiraba eyo. Big tugiraba ng'ekintu ekitono. But it's a big deal. Ne Diamond Platinum anoonya gifunako bufunu tagiraba. Aginoonyako gikwatako bukwasi. Ng'abaana be bonna n'ababadde mu gundi bagiina naye tagiina. Ne baŋŋamba museum gye baatwalayo yali kopi. Kopi yaki? Eyo Be-It. Abakulimba yatwalayo original. Yali kopi. Yatwalayo original. Malesi nze nawulira mbu kopi. Yatwalayo original. Ate nga nabefuna mu kampu ye. Bakulimba. Bonna babigamba bali bapya mu kampu. Yatwalayo original. Mbu kopi original gine waka. Tebakulimba. Kwekyo yakikola na mutima ogwo. Ate kwekyo yakikola for the sake nga yagakoleka byafaayo. Temimbi asookedde ddala okudonate nga awaadi ey'amaanyi eri eggwanga. Si yabikantabanga yali mu byeminyera yennyini. Atya. Asayingira no politics. Ati music yamwonoona. Yafa ku sena atafa ku kaliya. Naye kati akyasobola okutuukira festival. Tasobola. Ayinza ogitegeka ne bamusombera abantu. Si kusomba ng'e bajja ku luli. Tasobola. Kuba luli bajja One Love. Nati kati kankubulya mu bayimbi abali baleeta abantu 5,000 ku shuwa 3,000 ng'obayina. Shiba Kalungi. Oto. Eddie Kenzo. Oto. David Lutalo. Oto. Chameleone. Rema Namakula. Misa Kisemakula. Nkufuna. Shiba Mwogedde. Omwogedde. Winnie Nwagi. Be bayimbi mu myaka 5 abadde bakoleetera abantu 10,000 ezo. Nkufuna. Oba 10,000 ezo nga weebali. Ne Juliana. Nenga Bebe talimu. Bebe mwamukuba nnyo bannamawulire. Si Bebe tetwamukuba. Ate Bebe yali favored nnyo mu mawulire. Okusinga Chameleone, okusinga Bobi Wine. Bebe yali favored nnyo mu mawulire. Mu bantu bonna babadde favored mu mawulire Bebe Cool ne president wa Nigina. Nkufuna. Babadde favored nnyo mu mawulire. Amawulire tegabakubye. Naye banga bakoze ensobi zitya. Kwanga bo bayina emijijija bayina abantu abali bawolereza. Omuntu atalina muntu amuwolereza ye alina badijje yali Chameleone. Asi muntu nnyo wa radio na TV. Nga wa mabaala. Era olunaku yakera ku makyo okutubeera nnomo. Okubeera nnomo, akubeera common ku TV ne ku radio we yagwira. Nati yatandika okukola interview za kumukumu. Chameleone n'agwira ddala. Chameleone alina ekintu ky'enjawulo mu bayimbi bonna. Nti kyali kizibu nnyo okukyala ku radio. Kyali kizibu nnyo okukyala ku TV. Nkufuna. Nga abantu bamuwulira gye Chameleone akoze kino. Chameleone afuuse omuntu mukama. Chameleone akoze nga bawulira bawulira ebintu bingi nnyo. Naye nga tebafunanko engeri gy'alowoozaamu. Engeri gy'ayogeramu.
va kuno jama agenda bagunde muchanga ngali mgundi bambuza kamino lyo kya bichi ninga tatula nkaawo n'atuula n'ayogera wano nrano ne kwaje era olunaku yakikola ku share Douglas baina ne mufaananyi kwolwo nali mu bifaananyi nga tugenda mu share wenategera nti kamino agenda kugwa teri kintu kisinga kusuula nga media kwenza okuza nti no oli wa kabi ne media esuula nokirira ddala wansi yes kati Kenzo oyo president wa Nigina yagenda mu katiba n'akwata akatiba ka miliyoni n'akagatta n'amanya weaknesses zaabwe ziyakozesa yo penetrating obayitako bagenda okutuuka waato okutegeera nti atuuse wali nga kiri too late nga tosobola mukwata kisoboka ekyo si kisoboka nga tebasobola mukwata n'omuntu gw'ogamba mu mulalu bakamala shootinga video ne Khalifa ani wizo shooting omuntu okushootinga video ekimufulance si mulalu kwani Khalifa n'ensi yategeera ennyo ekiri awo ate bonna tobansinza mbamanyi kituufu tobansinza mbamanyi bonna kyoga olumba lwali telugenda kukola tetusobola lwaki Emakalusi yakirimu noba Emakalusi nga yakirimu tetusobola kuba ne Emakalusi endongo we yali agimanyidde yavaawo kati abagikuntuli nga tabamanyi kyoga bonna amagezi ge bataddemu tewali agenda kukubisa luyimba okubuulira Khalifa Wizo Manizo Emakalusi I do respect them because they are artists but industry yakyuka okay ate bennyini baagyonoonera nga bo nkufuna nze omuntu anumba ye Khalifa Ganaga oyo Khalifa amanyi okunumba netumala netwesanga mu bukoona bwaffe ne twogeramu ng'abantu tatwala ebintu biri kubeera personal because amanyi tulina history nze naye nanteri muyimbi gwe nayagala nga Khalifa mulimu abayimbi batono be nayagala ku mutima nga mulwo babakyali bange Lady and Wizo bali bakyali bange president wa Nigina Khalifa Juliana Rema B2C Maureen Nantume Dr. Hilda Mani David Tutalu Dr. Hilda Mani we mwana ambireke naye Allah musasa nkimanyi wambwa mbale mayinza akimanyi nze nkimanyi wambwa but life kutegera abantu okay notegera kati nti omuntu ono omugugu yetise munene kamulabe wenti mulabe bulabi life kutegera because people change kituufu olabe ensi ekyuka ogwaki tokyuka ng'omuntu mufunye ekitiibwa oli honorable mumuyina amasannyalaze gwolina kaadi ya noopu ngaki tokyuka naye teweerabiranga abantu babadde mu lugendo lwo batinya bakirina ekyo abajjukira olaba ne beeyalwana nabo mu nsiko abamu batandika okufa kati olwo okay kankutwale wa maama wo gwe kennyini wangamba mbu ono maama wo ani George tebagenda mufuula kisekererwa. Let me support him to come back on top. N'akomawo on top. N'akayimba akamukomyawo on top. Ka myaka 3 emabega. Ng'era ekyamukomyawo on top is me doing a challenge in that song. Era akayimba akeera challenge yali etambula nga nze yagikoleramu like 3 years ago. Osegedde. Ne mugamba luno luyimba lwoba olureleasinga. Nzijukira n'okumugamba luno luyimba lwoba olureleasinga nze yamugamba. Ng'olulimba yakaluta n'agaana. Nate biyimba bebe byempere byonna ne bigaana okukola. buzibu ki? Mpaka mu depression wanga ayita kyalina kiddamu. Oluyimba lwe nali mugambye mbuki luno lwoba okola. N'agaana olukola. After 3 years olweddoboozi ly'emaziga ne ndukomyawo ne lumukolera. Ne musupportinga ne tulanga show uyo nkwatagana ne Abitex uyo tulanze nga ne bananyisho tebalanga show kubanga tebalina magezi galanga show. Kwa babiri tekuli alina magezi galanga show. Nganze mbagamba ne bagamba banange mukole challenge. Ne bifale bye mwala baganga ndi naye mugundi.
nali ebifale bye mala tuli ku speak eyo nabi content nga nze mbayiiya nze mbiyiiya nga nze mukwata n'omukwata by force ne mugamba tugende content creator wange diri akukwata video eno you have to have something going on n'oluyimba nyini ne mugamba oluyimba lukole video teyera teyalukola video era nkusiba sente tewali agenda kuddamu odduwuliriza kubanga tewakola video era n'oluyimba lwagenda okuddako kikyalimbyawo era ne ŋŋamba kikyalimbyawo ne Jose oluyimba Jose lwagenda kikyalimbyawo naye obuzibu bwano bonna kyeka buva ku mukolo no bizibu byonna nagamba Jostede nga tanagenda mu rehab yampita ewuwe ne ŋŋendayo otyo nentula mu nyumba ine mugamba Jostede lwana nnyo niziko omujje mu bakazi bo niziko atandika okweyogerera nga ggwe kiddemu lwana nnyo nizikowo omujje mu bakazi bo otyo lwana nnyo oleme kubanga gwokubeera relative oyina bakazi bo it's bad ate ng'olina ennyimba ennyungi muyimbi audience yo abakazi kituufu naye okulaba nga ate odingadinga abakazi obazze nobazze eri it's not good lwana nnyo miziko omujje mu bakazi bo nagamba Jacobo nze gwolaba sibinza abikola oyo prima blabla ne mugamba mama wange yes ayinza okuba nga abikola naye gwe kenyini gwolina okutera ne kustatinga example miziko leka yetambulire nga gwe George gwe jana okutambulira mu nkowa za kintu ekirala talina kutambulira ku sympathy kwa mizibu wa sympathy tekyaliwo byavaawo dda kati oli mu creating what we call legacy for you mu myaka gye emikadde ojja kutuuka ekirala nga prima naye gudde bakyakola makulu nekindu ng'ennyimba zo zirina okuyimirira nagamba nja gezaako awo yagenda mu rehab mukoma osafunako chance kwogera naye naye okulanga Abitex ataddeyo show ye nti Jostede agenda kukola ku Valentine era nanje agamu okubira essimu nagamba naye Jostede namba yange naye kasooke mubuuzi kijja kita ku luno George obutampita mu show yo ko nyinza okuba nga ndiawo nga Jostede yange obadda nga simanyi kasooke mubuuze kuba mulimu ebintu binneewuunya Jostede nali kyaliiwe nnyo otya kukuba strike ndeka akasente George mbwa gwe gyebaleko mbwa gwe wangobera ddala George n'okola show nga simanyi nakumanya nedda kyo nagiri njiraba n'okola show nga toŋŋambye nakuŋŋa nti George Jacob munaye nina show gyengenda okukola George nkwewuunya era nengenda kukubira essimu neŋŋamba naye George watasobola kunkubira ssimu kamwesonyiwe wangoba bibadde bingi singa wankoonako kati ebintu bibadde bintwala oluusi abantu bamisinzaawo wakati naye nga sikigenda natula neŋŋamba nti George ne ku press conference n'atampita nze yali kyaliwo naye ngamba anyway bantu baffe naye kasitoli buli ngenda kunoonyako muganda wange so kati neewuunya nnyo nenga naye George ayinza anyway nengamba waayi abantu bakyuka omuntu akukyawa nga tulina obanga olina kintu kyewakola wana omwogerako but nina mu advisor nemugamba leka minzikwale yeeyogerere but prima byayogedde byonna tekuliko bulimba prima kikyeyakola ku show yabadde face ya sheeyo ya Valentine atya Abitex yamutuuza ne badiscussing emboozi zaabwe era ne bateesa ne ssente yes kuba nenyini yakyeyogeredde mu vidiyo ye yes ogutali musango nakola byonna byakubirina okukola just I think kyamutugalinze mbaga bwebutalundawo bwebutayisawo kadde oli naakola nika ekitamusanyusiza naye okujjukiza nti abakazi kizibu nnyo okukyawa naddala nga omwinamu omwana yaddala omukazi asobola okukola ekintu nga kikoletata abaana ayinza okuba nga bakyawagana naye teyamutegese George teyategese prima kuwulya amawulire ago abanga amukozesezza obukozesa wadde even if bamusasula nga promoter but kali akantu kalina okujja kali ka buntu
obujja ebbuba lya buntu lirinakyo nkufuna katonda lituteekamu nga tulina kubeera nalyo tugende mu maaso osegeera just nze kinsaba pulima kiri kimu kyokka kyokka nti ono taata w'abaana taata w'abaana takyerabira ekyo ate pulima maama ebintu ebibiri ebyo taata w'omwana ng'oli maama ebintu ebyo biprotectinga nnyo otyo enensi ogiraba bantu batinya batageya jostede jostede abadde mu buzibu nga ne mu nyumba abeeramu bwomu olwedde alina obuzibu ali tormented nga yeetagayo omuntu ali nomo gwasobola okwogera naye omuzzaamu amaanyi so bali abantu abali ku social media bakritiiki bapresenta bama n'amawulire fodde mbawagala content baliwo okusunga busunzi so tabawa mawulire tabawa kyakwogerako bwasho yali adde successful hata agiteekamu ate buntuntu girisya kuba nti yali successful akireke kigende mbu bakoze n'ebikolo tebyanyumye balidderidde bikyerekyere it's okay ebigambo no bya pulima yabyogera it's okay era kiwe kyakulabirako jostede nti ebyomu kisenge bantu batinya basookera ku makya obikuuma just talina kyeyayogedde anti mpuliriza ngamba era kibe kyakulabirako wa jostede ebyomu kisenge bantu batinya basobola obikuuma si buli mukazi nti asobola okukuuma ekyama kyo kituufu mulimu omukazi gwokyaba nagamba oyo yali tamalaako oyo alina akantu katini bangi tubalabyeko oyo yali akubamu kamu oyo yali ankuba oyo yali tampa mmere oyo yali yayagala ne sisita wange oyo yali ankwata bintu binnya ebijja mu mukwano ng'omukazi anyiize naddala nga omukyayi akyakwagala omukazi gw'okyaye ng'akyakwagala wabulabe nnyo tasobola kuva mu bulamu bwo osobola okubeera nga okoze embaga n'oyanja n'okola biki naye asigala akontinga ddamu aba akusigala akumalako emirembe nga gwe naawe omutima gwe mu ngeri gyewagumalako emirembe naye nze nebaza hindu mu byonna okusirika okubeera omukazi ow'enjawulo butoogerayogera nnyo kiwa amawulire era musaba agambe ebbaawe amugye mu mawulire because there is a difference between a family ne art teriimu mukwano art teriimu mukwano tulina obyawula ebintu bibiri yes abantu balina obyawula nkufuna art industry eringanga politics mwabagenda mulina olugendo gavugira ki gavugira aliwo ye art industry bwebawo oli gajja kuvugira amale gajja kwogerako niwe batoliiwo ng'ofunye ebizibu ge gajja okukuba gennyini omupulezidenti gwadde emitolo gy'etaano oba 10 oba 2 yajja okudda ku mpe agambe jostede bamututte mu rehab naye ng'ensonga eyo yeetaaga kukuuma bukuumi nga tiri muntu agimanyi because jostede brand jostede kankole nga biswaka star bamusasulya mulaba jostede star bakuoli akyetuma obwetuumi jostede star kigozi asani nze siri star biswanka baali bamutemye ku bbaana ng'ayimidde bwomu luddawo bingi binaiti bye byabeeramu byabajega tugende maaso era sita leka munafuya thank you era kyeva nkwagala jingumu kisakwagala kiri kinju byokasooka kubeera mutabani wa gundi naye bisigadde jingumu muveeko tugende maaso tuli njoza akunyonyodde ntekedde kati hinduze gwe nsinga okwebaza mu lutalo luno naye mamange prima just akyesonyiwa akireke akyesonyiwa akireke akiveeko abaana tabalowoozaako abakazi batuka tebali ku ebyo nze nagamba ekintu kimu kyokka kyokka olaba prima gwasinga obukulu wizo asobola okukwata simu naawemula nga alina abaana abakulu ekirungi prima tawemudde ayogedde bigezi bikere tebyawo simanyi bikere bikoze bitya simanyi naye waliwo oli awemula ng'amanya alina ne maama we ne taata we gye bali bajja kuwuliriza vidiyo ye olinganga kino olinganga kiri olinganga kino banaye muntaasa omukazi agenda kunzita ne mu vidiyo yalangidde ne George okugwa eddalo okugenda muri app live yabadde empanvu nagamba wano abantu abamu abaleetedde jostede okubeera nga ali miserable life
be bantu abamwetoolodde nkajjukira okuviira ddala makage be bantu abamwetoolodde nze natuuka nenjogera jested nga tumunyumba tulimu abantu aba nga musanzemu alimu bwogu naye nga jested ayogera ebintu n'omuntu nedda nonga abambya mulwadde era saavaayo paka weyagenda mugundi kukyogerako paka bamutwala mu rehab nokanvaayo nkyogerako ye mukono omutuufu oyo akuuma ekyama kyo naye omuntu asobola okukulangira ensobi yo mu bantu nga tagimanyi nti nsobi ekolebwa muntu mulamu aba si mukwano gwo kubanda bange asobola okujja ng'oyagala okutegeera nti watomera funisa omukazi olubuto ng'oyagala okutegeera nti watomera ekikazikazi funisa omukazi olubuto azaale omwana mwawukane era wookera mwaka kyano ofunisa omukazi olubuto nemwawukana natabako kyayogera mu public mu bantu mu mikwano gyo oyo mukazi oddanga n'omuyambanga oba olina obusobozi because aba ategeera tabanga owona yakubbako essimu yabba sente za ssimu kitundu owaayi tozikuba nnyo kitundu okitegera tabanga oyo naye omukazi ina gwozalamu omwana n'ofuna n'obuzibu n'akulangira wabaako problem bino byonna bigenda kuggwerawo naye jo gye tasobola kweyimirira ye nga bwomu bw'otunuulira omukazi ono alaga mbu jested n'ennyimba ezimu gabadde maanyi ga prima ozikolaki pushi ne idea omugambu kati ozipushi nga kisobola okubeera because mu promotion any tool ebeera promotion tosobola ginyooma kituufu ne jested yawandiika ennyimba ezo muwandiisi ate jested kyafanyako ne president wa Nigina bwe wandika oluyimba nga basanyufu terukola kujja kalina kubeera mu nnaku n'omukyala yeddeko kyaliwo mugambe yeddeko prima kyali wange si kyali wange nnyo sikyali wange nnyo bakazi b'abayimbi sikyali wange nnyo naye simulinaako buzibu era nze bamusanga maama ogamba otya maama oli otya oli fine because maama nina omujjukiza ekintu ekyo nti oli maama so amuyita prima never muyita maama oli otya yabadde alina bikwata ati obwongewo kye bwamuwadde olaba essimu eno batini nnyo asookera ku makya ogikontrolinga so that is life life is always like that nti omuntu ekintu tosobola kunenya muntu anyiize oba mukolo niko eno oba eyamutabudde byonna bisobola okutulugalingibwa kyowanaga nti jested yapapye nnyo okola omukolo ogwo yalibadde alina okulinzaamukko eggulire lya nati oba okenda oba alayo celebrity bwobanga olya kulaba nga bakusasula kulaba buli kimu olina okikaayo kiwetinga yandeese omukolo sho neggulirayo mu bantu esho jested yagikubye ekikubi nakkakkana towards Easter tuvudde mu Ramadhani nikana eryoka eyingirawo ekyo ngi baamuwoowa okupapawo tekwabaddewo Ramadhani awo towards omwaka n'ogumalako olina ebintu bibiri ebitunze omwaka no kyoba olina tekisoboka okukola nika omuntu asobola okukola nika naye ngaawooyo omuntu anti byonna babikoledde mulundi gumu anti abayo osobola okuwoowa omuntu nika nerindako sikyo kasita obwowa omukazi wo aba mu mateeka tosobola kuŋata hindi yamuzala nga tanamuwoowa tekisoboka emu ku nsonga ki yasiramuka yes tosobola kuŋata tebamuwoowa kati phases zandibadde nti omukolo gwandibadde gugwawo gwa sho towards mid mwaka awo n'akola nika ne mumazaako omwaka n'atana oluyimba awo omwaka n'agumalako waatyo anti oluyimba lero abadde alaba lukaddiwa akagambo ulimalemi obeera ng'okambuuza kyandibadde kikola nnyo amakulu wali kubeera kubanga valentine ewedde sho ewedde olina okusika bapromota baddemu bakutegeke either mu December okuva November just omanyi talina manager ye manager we ate ono Jose akolangani abona bajoze
Yawula omuntu kati kankubulemu mu Uganda tulina bamaneja batono babayimbi. Maneja ye muntu atunira kalenda y'omuyimbi n'agiyizaamu ebintu ebiso keeping omuyimbi wadde talina luyimba nabeera nga ali relevant mu mwaka. Kati ebintu bibiri kati Prima byonna abyetisse. Kati Prima yeetisse ekinakyo yeetisse sho neyetekana n'omukolo byonna ne bizikira awo. Prima kati yatambula omukolo gulinga ngugwo okitegeera. Lwaki Prima ojja n'otubuulira? Prima yategeera media. Alinga yatubuulidde ebyekisenge. Prima yategeera media yeeyo. Bw'obeera celebrity tubaako na kyama. Bulijjo kiseze ennyimba ze zigaano yazikolera challenge ne zitambula. Ye walowooza. Bayita omunenya nagaye mu promotion. Any tool is a promotion. Kituufu. Yes. Tumalirize endowooza. Byo bizibu. Story eno kyeya ogiraba otya? Eriwa. Ey'omusajja yakubye omwana n'afa. Gye tuba tumaliriza nayo. Mama batandise okubamu ebituli mu interview gye yakoze. Nga maama dots ze tezigatta. Story dots nyingi ezitagatta. Okuviira ddala ku defense. Okuviira ddala ku batuuze. Okuviira ddala ku maama w'omwana. Headmaster. Story tezigatta. Niyo omwana yafudde. Kituufu. Ensego yinga maaso. Era yaziikiddwa. Yaziikiddwa n'onokola otya n'onoyogera ebyenkanawa tasobola kudda ngulu. Kituufu. Wazira kutaasa kati abaliwo. The sex before marriage is bad. Nze nagaa mu campaign mu kalulu kwennyini nakolako ekintu. Nenkola endagaano y'omusango gwe saakolako. Ninga saagala kuveeyo mu campaign. Oli eyagamba wamukozesa? Omwana yagenda amufunisa olubuto ne bamugyamu olubuto. Nga kyokka te gwe wabayamba buyambi. Yes. Ne teriyo byoma Uganda byesobola kutwalako ne bakebera enkwasa ezo bazange. Kati okujjako abantu okwagala okumanyira bumanyiza amanya g'abantu. Kati family bintu biri sensitive nnyo ebyo. Biyinza kundeetera n'obuzibu mu maaso eyo kambireka n'obireka but kyolina okumanya kikino nti taata niwe mbanze nkikola. Niwe mbanze nkikola. Okay. Nsobola okulwana nsobola okukuba nesobola kutta. Omuvubuka ono yafudde baga omufuta asalibwa musango mu Buganda. Batewaffe batuyigiza okubeera abantu abali straight. Tebatuyigiza okweyisaako. Omuvubuka yadde n'ensobi ze. Ye nga ye. N'atera gusinga taata. Tosobola kuddira mwana avubuse n'omuleka waka nga tekuliko muntu mukulu. Bw'ogenda safaari. Kyonga taata talinayo baganda be yeesiga. Omwana omulekereetu obukozi. Omwana muwala atuuse mu myaka ekyasindiridde okubeera egiri sensitive. Egibanja okwegatta. Emyaka egy'okwagala okuvumbula ebitundu by'ekyama biki ekibirimu. Ogenda mu safaari n'okola n'okomawo. That was not fair. Nkufuna. Nagamba mu bunamwaya muno mulimu omwana yafuna olubuto. N'asolera mu nnyumba maama ne taata we. Nenga taata ne maama bavaawo waka saa 11. N'azaala nga tebamanyi. N'abazaala nga tebamanyi. So abaana baffe tulina obbakugira ekintu kimu kyokka. Nze muwala wange yajjako ewaka nga ajja ku taata. Nina boyfriend. Agenda kujjako wane waka. Nemugamba dayira. Nemugamba ye ngenda kujjako wane waka. Nemubuuza saa mmeka. Agenda kujja between saa 7. Mugamba wali tabbu. Nze ne nzira mu nnyumba. Nga neebase. Najja. Ne boogera. N'amala muvuka n'agenda. Najja n'aŋŋamba. This boy thinks that I don't know. Mugamba, don't know what? She's dating my what? My friend.
but she thinks that I don't know. Ne mugamba n'olukyali ku kituuza. Abasajja tuli bwe tutyo. Wadde mukulu wadde muto teri musajja machuwa. Bonna ebirowoozo byawe bityo. Ebirowoozo by'omusajja ekisokera ddala ng'akwana omukazi kwegatta. Kumanya bwerere obufaanana butya. Kumanya kekiyo efaanana etya. Nkufuna. Kyokka kati n'abakazi baatuzigidde amagezi. Twagenda tugwaga ne tugamba nti tunoonya mazzi. Ajje wakawo ng'anywedde ebicupa bya mineral ebyo. Bisatu. N'akola atya? Bano abavubuka babeera ku putulu. Amukala katatamala. N'atuuka mukazi wattu n'akalira n'okkalira mu buuza gwe nga toyina. N'ataka mufukira bufukizi. Gwe n'olowooza n'ekikazi bannaye bakikikazi w'embalala kinaaga embalala. Oli ku mineral bwe yazenga anywa. Abavubuka putulu bamwagaza ki? Kakasa. Abavubuka balemedde okukakasa future yaabwe. Bakakasa biwato. Mbujja okukakasa future. Biwato. Ye ayagala kukakasa kiwato. Kati n'afunamu. Kyokka nti abavubuka essaawa zino asooka okulya ebisiyaga because ayagala kubeera mu bulamu bulungi. Asookera mu ky'okweyambula neyetimba obwerere bwe abakazi bamunoonya. Ye nga kyayagala. Asookera mu makya n'afuna eddagala ligeza waya. N'agitimba, n'agikwata n'agitimba. Abakazi nga omusajja alina waya. Naye waya talina teteeka school fees. Tebiteekako. Waya tezimba nnyumba. Kituufu. Ate ekintu kyonna ky'okozesezza ng'okiyitamu sex tekiwangaala. Tola kiganyulwamu. Kabe omukazi nga yeetunda. N'owanga azimbye apartment olunaku waafa byonna bigenda. Because tabijja mu makubo matuufu. Otyo? Katonda yatunda omukazi nga talina kweryamu nkuta. Katonda yatunda omusajja nga talina kulabirwa mukazi. Ng'alina kulabirira ye omusajja alina kulabirira mukazi. Si mukazi kulabirira musajja. Kati ebintu byakyuka. Nojja osanga nti omusajja ali ku safaari, sente zaawa ewaka ze ziyambemu ate omuntu ayonoona muwala we. Omuwala omuvubuka asula mu nnyumba. Mu nnyumba ya taata we mwe bamweggalira. Maama yagambye balimba. Tekisoboka. Muganda wange amaani. Tusobola kusula na muwala asunye ebbeere nga tomwinako w'omuyita mu nnyumba yimu. Waki bali babatwala ku musaayi? Anti maama yakyegaanya ekyo. Nti kibangawo. Tebatwala nkomwana ye ku musaayi. Atola nti byonna tebigatta. Era ye omuntu naawe yabadde tamanyiiwo. N'omuntu omwana nga tamanyiiwo. Mbu maama gwe gwasoose okugendawo. Ng'omuntu n'asula mu nnyumba ng'omukozi wamubuuza n'abaga nti oyo anko. N'asula mu nnyumba olunaku olusooka, olwokubiri, olwokusatu, olwokuna, olwokutaano. Ku video z'omuvukazi ng'egyo wadde olabamu n'abawala ab'enjawulo. Ng'asooka okwebaka mu nnyumba omwo nga takutte ku muwala oyo. Kiba kizibu. So Mukama Katonda omwoyo ganguwumuze mirembe. N'ekibi kyakuyiga eri abazadde bonna. Essente zikwerabiza obuvunaanyizibwa bwo. Ate otwekera nga kiseera omwana wo n'akola ensobi. Tottanga olwokubanga ayagala kutaasa muwala we kati agenda mu kkomera. Ani agenda okukuuma muwala we. Kiba kitegeeza n'abasajja bagenda kutandika omweggala abasinga ono omuvuka gwabaddeko. Omwana ono tetumulowoozezaako mentale. Future ye baagise yonna. Jjukira. Future ye y'oyo omwana. Even if tanakuvaayo public okumutegeera nti y'ono. Ne baagise yonna. Wabwe bamumanyi wadde ensi temumanyi. Naye ku ssomero bamumanyi, ku kyalo bamumanyi. Future ye baagise yonna tegera kuddamu kikubira kye kimu. Mentale kiri kitya? Mentally takira tasigadde kye kimu. Taata yasse omuvubuka gwe era ayagala. Yamumutidde mu maaso ge ng'alaba. Yamukubye n'amutta. Ekyo kintu kinene. Lwakubanga Uganda Katonda yatutonda nti endwadde zaakatandika okuyingira mu buyigizi. Endwadde z'omuntu okuvuma ne weetuga, endwadde za depression ezo ziyingidde buyigizi mu Uganda. Nono omwana asobola okwekola ekintu kyonna. Yes. Era nze mbakuba nga nze omuntu kuba famire omwana yandibadde yeetaaga kukwatibwa nosooka omuteekeko somewhere n'asooka omukakkanya omugjamu ekyo. Ova nti abasajja abazungu omwana maama we yetta mu nnyumba bakwata omwana oyo n'omuteeka bamuteeka mu rehab omugjamu ekyo entiisa gye yafunye. Yamaani
Kalowooza akasemba eri abazadde mwenna. Buli muzadde yonna gy'oli teri muzadde ayagala kulaba mwana we ng'akola ensobi ze yakola. Era omuzadde yenna kukubiriza nnyo, fuuka mukwano gw'abaana bo. Essente zikwerabiza nti oli taata. Naye olwo ssente ate bwe zitalina kukola ng'olina okuddako obuto, ofaanana emyaka gy'abaana oyina. Kebe ng'oli maama, oddeko obuto obuze mwana wo, olina omuntu akwagala, watandika okwegatta. Beera open, totya kugamba mwana, tomulekera senga we mugamba. Senga wajja mugamba sika amazimba oluyimba lw'eggwanga. Naye maama, mulimu ebintu by'olina okumanya ku mwana wo. Omubuze bebi, olina omusajja. Bebi nze ku myaka wegiti unatandika okwegatta naye nafuna ABCD. Weegendereze by'okola. Bebi watandika okwegatta. Kabe ng'olina omwana wo omulenzi mutuuze omugande njagala ombuulire muganda wange. Okyajinga ku makya? Yo okyajinga ku makya olinayo girlfriend? Musajja ku musajja, mulenzi ku mulenzi, ddako obuvubuka nekyo bakyetaaga mutwalako out, mutwale. Nekyo bakyetaaga muteekeramu bulumuvu gimuteekeremu. Omusomesa omwana w'omulenzi omugamba olaba ekikola ekyo. Kirungi nnyo kikola ng'otuuse mu myaka egyesobola. Manye essaawa zino oli mu adolescence agenda kukusumbwa, but beera mwegendereza. Kibi nnyo okuleeta obuvunaanyizibwa ng'okyasoma. Kibi nnyo okutandika okwegatta nga tunaakera mu kyakola ki. Ng'omuzadde yenna w'otadda buto, abaana bo bajja kujjamu embuto, abaana bo bajja kwebaka n'abantu abasinga obukulu. I salute you. Tubadde ne jingiwo ku kamera tusinkana omulundi omulala mubeere bulungi.